bulijja bapromoting ebisiyaga muli luddawa bulijja aboogera ku bisiyaga muli luddawa nga musirise bagundi gwe aji bujingo yitawo wano waliwo kino kirwamutwe kayanja n'abalala mwenna muveeyo waliwo ono Anita Amonge maama Kizigo muveeyo mujje mutubuulire twagala accountability y'ebisiyaga mutuwe ssente zaffe mwatutunda dda Anita Amonge ne gavumenti yo muveeyo mujje mutuwe accountability y'essente z'ebisiyaga America evuddeyo negamba ebadde ng'ebawa ssente ez'ebisiyaga muveeyo mujje mutubulire accountability era mwatandika ddi okubanga Uganda mwatutunda dda ssebo tuli ebisiyaga balwasama mwenna mujje tubeetaaga waliwo kano ka bedi Bwanika kalina ebirevu ebikalinga ng'ebyembuzi mwenna mujje mukuŋŋaane mujje mutubulire about bisiyaga bulijjo musinga okubyogera mujje leero twagala accountability y'ebisiyaga ngafe Abannayuganda muveeyo mutubuulire ssente zaffe ez'ebisiyaga bulijjo muziteekawa bulijjo mwatutunda dda ssebo ng'ensi tulaba abaana baffe kwonooneka abaana b'amasomero bali ebisiyaga nga mwatutunda dda muveeyo mutuwe ssente zaffe twagala accountability y'ebisiyaga twagala accountability ng'Abannayuganda mubadde nga mutulyamu ssente muveeyo mutubuulire muli eri mweteesaako emikono ngwera teri kuddamu kulya bisiyaga era ebisiyaga ng'eno mutufunamu ssente twagala accountability Abedi Bwanika gubadde osinga okwasama fene tulya bisiyaga twagala accountability mwekuŋŋaanye we need accountability twagala accountability mujje mutuwa accountability y'ebisiyaga ssente zaffe ez'ebisiyaga mbadde mwatutunda dda ssebo mutuwe ssente zaffe ez'ebisiyaga ate nga mbadde kuno nga muvuga emimwa nga mbadde mutwasamira n'akativi ke mubadde nga mutuulako NBS muveeyo mujje mutubuulire about bisiyaga nga temunnavayo baddiya mujje mutubuulire about bisiyaga nga musirise nga mubadde musinga okukivuga baddiya muveeyo twagala accountability mubadde mwatutunda dda nga mutulyamu ssente muveeyo twagala accountability we are waiting for accountability okay Museveni ne gundiyo muveeyo mujje mutubulira accountability mutuwe accountability y'ebisiyaga Anita Amonge mujje mutuwe accountability y'ebisiyaga gw'obadde olega waneno ng'otulegako wane ebirangirangi ng'otwasamira simanyi era ebisiyaga mujje mutuwe accountability bulijjo muteeka ssente zaffe emyaka 30 nga mufuna ssente ez'ebisiyaga mutuwe ssente zaffe mwatulyamu dda ssente mutuwe ssente zaffe mutuwe accountability bulijjo muzikozesa ki bulijjo mwebuzaabuza gwe Kikavini Kayanja leeta wano oluba olukulinga ng'olwaggoonya Haji Bujingo yitawo wala kasajja gwe nga wasojja omusajja era Kyagulanyi ali ebisiyaga yitawo wano muyiteewo wano mutubuulire accountability z'essente z'ebisiyaga muyiteewo teri kubalekera mirembe twagala accountability teri kubalekera mirembe nga mbadde mu byasama nakati muddemu mukwate obuzindalo mutubuulire accountability z'essente z'ebisiyaga teri mirembe atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekutoomira Trump yongera n'ebirala leeta yanika baanike stop funding dictator yes twagala accountability ya ssente z'ebisiyaga nga tetunalaba baddiya nga muvaayo mwanguwe mukomewo nera mutuleekaanire